teri muntu agamba ngenda Masaka nga essaawa yemu gy'alinnya emmotoka takisi egenda e Masaka ate alinnye takisi edda e Bugiri tosobola agamba makubo ga njawulo si ze zimu ez'enguudo londako olaga watukubalirewa bwe tuba tubala bannayuganda tukubalirewa dual citizenship tukubalire mu Uganda ne mu Russia mu America tukubalirewa dual citizenship eyo yansi ekkirizibwa mu nsi ne Pawulo yayina ey'Abaruumi ng'ayina n'ey'Abayudaaya kati mu nsi y'omwoyo Katonda agamba wa bujja tatuula ku mmeeza yemu ne balubaale ye kasita oyingiza balubaale yavaawo bino bye tugamba nti Yesu bw'ajja mbuka ndi musamize nga bwe ntuula kati bw'ogeza n'ogenda mu environment ya Kabaka ya Katonda emizimu gidduka Katonda tosobola mwaniriza wali balubaale tajjaawo olina olondako ogenda buweerezaani you cannot Mamoni naye londako kati bw'ogamba nti oli conformed tetwagala buzaabuzibwa kubanga era yennyini yatugamba ajja kuwandula toyokya tobuguma toyokya tonyogoga ate toyokya oli awo obuguma mu spiritual world tajagala Revelation chapter 3 verse 15 and 16 yes oliruddawa essula ya 3 ole 15 ole 16 Katonda agamba nti ebintu byo bimanyi tobuguma tonyogoga naga ne kubanga oli wa kibugumirize ndikusesema ndikuwandula so atugambye kusesema egamba vomit you it does not tolerate with lukewarm tayagalira ddala salawo yagalani tasobola kugabana na muntu mulala